Buuzaako bwentyo ate butyo mbasaba mukole omulimu fogusigadde mu kutulege okwokwogera omulimu gwe mbasaba mugumanyi gweguluwa kwata essimu ya buyonjo kwondabira ogende wansi ewali akapeesa akakugamba nti saasaanya kusaasanya oyina okusaasanyiza abantu 10 naye werekereyemu omwenda gusaasanyize mikwano gyo bonna abatasobola kufuna muguukiriro ku bwenyi bw'ekitabo wano wooli esigadde weemu ate yo ogisaasanyize ogipostinge ku account yo ku page yo atali mukwano gwange oba atangobera atafuna notification ajja kuba asobola okubanga ndabira ku account yo oba ku page yo bwetyo tusaasaanya amawulire buli muntu asobola okugafuna mu ngeri yonna ebeesoboka lwaki mbaga mukola ekintu kino embuulire tefa yonna nkiddamu embuulire tefa yonna yensonga lwaki nti ne mu Bibulia Katonda yagamba Moses ibajje eryato oteeke mu kisolo kyonna ekikazi n'ekisajja otegeze n'abantu bange abasobola bangu bajje mu lyato n'amatoba gagenda okujja nga nabe ngenda okuwo era eri yabesigaliza bakomekereza bakoze ekibafudde kati si ensonga lokola bolokodde obasindikira information anaebe munyumidde nga agijjemu ekikulu ekyo ajja kuba akitegedde bulungi nnyo kale bwe malo basaba okusaasanya video eyo ate njagala mumpitira abantu bano wammanga twanguweko kubanga obudde tulina butono nnyo njira mumpitire wano Permanent Secretary of Minister of Health mchala Dana Atwine nkusaba ojje ku wano Dana Atwine by all means nkwetaaga wano njira mumpitire Minister wa Health omuchala Dr. Ruth Achenge njagala bere ku video eno njira mumpitire yo Seriti bahapura utabashira mutanu wa kale kyesere mzizide nsanga bisibe obere ku video eno njira mumpitire wano omukulu gwaita wasanya Carol Charles Peter Mayiga Mr. Alaji obere ku video eno n'abakungu bonna ab'Emmengo njira mumpitire omukulu gwaita Douglas Ruwanga oba Douglas Muchibi ngono ye muwandiisi wa Kabaka ow'ekimpatire ya mwefubitikako njara were ku video eno bagikusaasanyize kutuukeko njara mumpitire wano Apoli David Wasajja tumulangira Buganda yabire ku video eno njara mumpitire wano tumumbejja Buganda Sala Kagere Agnes Nabaloga ajara mumpitire Mathasi Mpoga Nsamba n'omukyala Brenda Nabukenya akiikira Luweero naye ajje ku video eno abasigadde mujja tusanga nga video tugitwalaganya nga video tukola ki tugitwalaganya ngenda bawa akalowoozo mbawene ekigula lugiki era mukiwulire bulungi nnyo kansoke n'akalowoozo ka leero manyi nfuna ebyogera bingi WhatsApp groups abankubira amasimu abansindikira voice note nembiwuliriza nenzijambi njagala bisigana nembirekawo naye okusokera ddala njagala okutwala omukisa guno okwebaza ba comrade mwenna abali ku bwenyi bw'ekitabo abakoze live okuba omulago kutakungula okutaasa empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka obanga wakoze live wakoze comment washarinze wakubye essimu ku mitimbagano gyonna webali nnyo webalire ddala njagala okwebaza ba comrade mwenna abali ku TikTok abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi na buli muntu yenna sekinnoomu eyakubye n'akyakuba omulanga ku Ssaabasajja Kabaka webale nnyo webalire ddala njagala kwebaza abantu bonna badde ku Twitter n'abakyali ku Twitter nga musindiikiriza ekintu kya Ssaabasajja Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala era mbagumya omuntu tajja mwine box yo mu kabox ko n'akutiisatiisa nedda okufa kumu n'okuzukira kumu teba muntu yenna ajja mu kabox ko kutiisatiisa mugambe ekintu kimu nti okufa kumu n'okuzuukira kumu ffenna enjawulo ya budde akutiisatiisa ayina abaana ayina omukazi ayina abooluganda kati bwe tuba tutaasa ensi oli tagezaako okutiisatiisa okitegedde bulungi nnyo oli takutiisatiisa kati mu kalowoozo ka leero ngenda kaba buli omu akawulire bulungi nnyo era njatula omukisa guno okwebaza mwenna ba comrades ne bannayuganda abaagala enkyukakyuka n'abaagala Obwakabaka ababeera mu WhatsApp groups okwetoola ensi yonna abogereramu ensonga ezizimba engeri gye mulwanagamu n'abanyapya beeyita nti bankyukakyuka nga ate si bankyukakyuka akalowoozo kano njagala kabaweereza olwaleero gwe comrade yenna ayagala enkyukakyuka era ayagala Obuganda ng'oli mu WhatsApp groups ebeerayo entalo ddala ku nsonga za Buganda njala kugamba ekigambo kimu omunyampi yenna eyeeyita Omuganda nga tavangayo wadde kukola live y'eddakiika n'emu ng'abuuza ku nsonga za Buganda temumuwa matu olw'ensonga tulinamu Abaganda lingi Abaganda abawiiki ebbiri abo Abaganda ab'ewiiki ebbiri Abaganda lingi mu Luzungu tebatumaliranga budde kubanga tukimanyi nti
lwoya lwa mu nnyindo inaddwe kula wekka atali kutambulira kusibira ya amenvu omuntu mumugambe ekigambo kimu bwaba temanyi kibayita kutambuza oba kimanyi kibateba kutambuza mawulire oba kibayita mawulire mugambe ekigambo kimu aswadde lwaki aswadde ensi yonna eyimiriddewo ku mawulire yensonga waliwo radio waliwo TV waliwo amasimu waliwo emizindaalo gino egy'okukyalo waliwo engoma ziggwanga mujje waliwo obudodi waliwo ebintu byonna bikozesebwa okutegeeza abantu singa baaguddewo ekintu kati omuntu kyayita information abasinga obungi tebakimanyi omuntu kyebayita amawulire kati kambategeeza olwayo mawulire mugitegeere amawulire gonna mu nsi yonna gasibuka ku lugambo yensonga lwaki bw'obatuuka ku radio bakuga nti omusasi waffe ow'egindi oyo yagenze ku ground okusaka olugambo gwoza lwaki abeera ku TV bo tebasoma amawulire nti bibagasase oba lwaki TV siyega nti nagasase no kubanga ku ground kuba yagenda okusaka olugambo amawulire mu nsi yonna luba lugambo gwe n'olondamu olukugasa olutagugasa n'olulekeeri kati oli akugamba nti yakyawa information kiba kitegezeeko ennyini yateetegera mufu era mu bagamba abantu bali mu inbox zaabwe batawanya bagambe nti amawulire mu nsi yonna kebere TV luba lugambo yensonga lwaki baga nti omusasi waffe asinzidde gindi kebera Lujazira kebere BBC kebere CNN keberani amawulire luba lugambo ne basunsulamu luwalo bagenda okuwaba ne bagenda okuleka kyovula nti waliwo ba editor ba producer be bakola ebigambo ebyo kati ffe wano ku LBS eyo ya editing simanyi producer simanyi musasi byonna byange omuntu omu nze nkuleetera amawulire newegiramu gw'oyagala kati omuntu addeeyo n'atandika okugambu ye information tagitegeera nga bwe yali ategedde ddi agamba mbu information yetagitegeera nga bwe yali ategedde ddi jjukira okutegeera si tteeka era amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo ate abantu abeefula nti bategeera nnyo bye bantu abatategeererako ddala nakino njagala nfundikire nakyo mu kalowoozo ka leero era mukitegeere bulungi nnyo nti obutamanya tebukugisaako musango kyovula nti obutiibuuza butambuza amazzi ekiro buli muntu mugamba abeere waali ategeere ensiga bwetambula akalowoozo nkamaze ngenze ku kiggwalugi kale mbalamusizaako nnyo bannayuganda mwenna buli muja asinzira okulabira akatambi kano okwetoola ensi yonna n'abanyumirwa akanyumiro kano ak'ekiggwalugi kansonga nti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebeereramu ku ssaawa ebbiri kwakayita kaddakiika 12 kati njala tandika n'ekiggwalugi then tusooke tusimbula video tuveewo wano mu kiggwalugi kya leero kigenda kuva mu kigambo kyensembezaayo wali mu kalowoozo nti obutamanya tebukugisaako musango lwaki obutamanya tebukugisaako musango nti abaakola amateeka okwetoola ensi yonna bakimanya nti abantu bangi bayinza okujja nga beewuguusa nti nze saamanya okukola ekintu kino oba ekintu okubeerawo saamanya kati kyovula babateekateeka nti obutamanya tebukugisaako musango yensonga lwaki nti n'omuntu bw'aba afunye obuzibu mulirwanaawo poliisi bwe beenoonyereza naawe kennyini ekkwatiramu neekutwala okunoonyereza nti balirwanaawo baatuusiddwako batya obuzibu nga gwe totegedde ffe ekitujjisa ku muzindalo kuno oba ku mizindalo gino egya intaneti kujja okwogera twagenda okukizuula nga Yoseriti Bahabulwa Lutapaisiro mutani wa kale kyensere muzide nsanga bisibe yatuula ku TV yatuula ku radio bannamawulire n'abafuula ekitagasa information n'agitula nga tayagala muntu akoze ki ategeere nga baali basigazza UBC n'obutongole bu New Vision obwali bufulumya amawulire nga gavumenti gokka social media bwejja ne tuba exposinga kati lwaki abasinga obungi beewuunya information efuluma ku speed nga tebagitegeera kubanga sivunaanyizibwa kutegeerako era sivunaanyizibwa butya bw'ofuna bigambo byenjogera wabula ebigambo bino mbyogera ne weeronderamu ggwe era osigaza obuvunaanyizibwa okutwala byenkugambye bobbireka woolina obbiwuliridde nze mbivunaanyizibwako ng'ebagamba nti embulire tefa yonna lwaki mbagamba ebigambo bino mu Uganda ne mu Buganda obwaffe ow'edda twabanga n'abantu ku kyalo bayitanga ababisi ng'oli abika ku kyalo ba munnamawulire nakati bakyaliko ku byalo ekyo bwe tekitabamala ne bateeka ebizindalo mu bbanga ebyogera ensonga z'ekyalo ekyo bwe kitamala nga baateekangawo ggwanga mujje ezaabanga ngoma ezikuba omuntu n'ategeera nti waliwo akaki waliwo obukyamu
kati baganda bange njala bagamba mwenda bali social media bakola live na bakola comment njala bagamba kigambo kimu nti gwe nga bowera ne neighbor wo ne munyumya bulungi olunaku olwaleero era buli omu ne yeggalira ne bokera ku macha gwe n'oggulawo neighbor wo n'otulaba nga tebaguddeewo olunaku ne luyitako n'enkeera nga towulizzaako neighbor wo otandika okwebuuza kiki ekyatuuka ku neighbor wange ekyo kikuwaliriza ogende ewa neighbor okonkona obuuze neighbor yabaakigwessira mu lwaliro obwo obulumi n'obuvunaanyizibwa bukutwala obuuze neighbor nga sikyamulaba kiki ekyatuukawo ffe kyetukole essaawa zino ku social media ffe okujja okwogera ensonga zino nga ebagamba nti woddiza omulalu mu kyama nga abategeera baweddewo mbadde nga nzija nkola programu wano emyaka tigiginamu 5 nga basinga obungi temusobola kuvayo kwogera nsonga zino abagamba nti mutegeera nnyo oba elite naye tubaprovinzera ogwo mubabaga nti muli ba elite nga temukyasobola kutukwata ku speed gye tuddukirako kubanga mwerabisa lwaki mwerabisa nja bagamba nti nze ku social media kuno mpadde obuvumu abantu bangi bavudde okwogera ensonga zino ate buli muntu alina ennwana ye mu kulwana kuno tekubaamu nti waliwo omuntu omutegeka agenda kulwana egundi we munyigire mwekubira oba mujje mu liiso oba mulumyeko okutu kati ffe embeera gye tuleetamu information nga tuli mu lutalo kubanga n'olutalo lw'emmundu enkuba gye bakubamu amasasi oba gakubyewo as long as nti omulaba awulira amasasi gajja kwewaka yenkola gye tukolamu ffe information tugireetanga bweri gwetomedde n'emutomera agitegedde n'agitegeera ne tuyimbiriza ebibadde bagenda okukola kati gwasubira tugenda kuleeta information nga bw'ojagala bambi oswadde ekitwogeza ebigambo bino nti gavumenti yennyini yenyigira mu kutandika okulimba abantu ba information enfu nga tebaba information entuufu singa saalinze ne bakomredi bange okujja okulwana olutalo lwasooka ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja baali luddawa basaava ne bannava baali luddawa mayiga yali luddawa abasajja b'emmengo baali luddawa amasaza baali ludda n'abantu sekinnomu abayita abaganda bali mu WhatsApp group ne ku mitimbagano baali luddawa era ffe tuwajja ne twogera ensonga zino paka lwetwaziggusa kati bwe mbanga nakola twakola ensonga zino tuziggusa ne muzitegeera kati bwe tujja tubagamba nti kino kyaguddewo olw'okuba nti eriyo abantu abalowooza nti bategeera nnyo okusinga bannaabwe naye ng'okutegeera kwabwe kwa munguuba abatandise okubuzaabuza abantu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nina obbagamba ffe weetuli information tujja jjuwa abantu nga bwe tulina oggireta kubanga lubalemberanga n'embiro kw'otadde olwatta ssebo nalumanya wakolawo kiffe kitukola y'ensonga lwaki abantu amu bakityo kikola nakugamba mu Buganda bwaffe nti ne bwe mba nga nzijeko omuntu ejjoba naye nga ntaasa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka sivunaanibwa ompulira bulungi nnyo sivunaanyizibwa kati mu kigulalo gy'ekyalo njala kugamba gwe omuntu ali yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ku nsonga za Buganda nga gwe tokulangayo wadde ka video n'akamu nandikusabye womuze nga labiyo kubanga ensonga zino z'abasukka zirimu obusukku bwe mutajja kutegeera njagala okubaza mwenna abaana bakoze video okusaba Ssaabasajja Kabaka gye bamutadde ne gyali ku speed eyayiriri era tubasaba mugende mu maaso nga mukikola kubanga Obuganda si Baganda buli muntu yenna asangibwa mu Buganda region afuuka Muganda era ne babawo ekizibu buli omu kimukwatako kale mwenna bakomredi mbasaba buli ali mu kukola video gikole mpaka bw'oliranga oli gw'ogikozeeko emutuuse oba information ogitaddewo otya oba ogideliverizeewo nti as long as tosaasaanyiza ntungo nkiddamu as long as tosaasaanyiza ntungo kwe okuwemula kubisikkiriziganye nakwo mufulumye information yonna as long as tosaasaanyiza ntungo towemudde okuwemula si kirungi kubanga bw'owemula obubaka bwe bwa tebugenda kutuuka kati ngenda basaba mu kusaba Ssaabasajja Kabaka okumuleeta gyali yonna temuteekamu kigambo kya kuwemula oba okusaasaanya entungo ffe main point yaffe oba ekinyumiza ffe ekikulu mu kigulalo gikyaleero twagala batuleetere Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo waali bamutulage nti wuuno ebisigadde bijja kwekola byokka nobanga tebatumulaze kiba kitegeeza nti bo betugamba nti baleete Ssaabasajja Kabaka bajja mmuleeta kubanga nabagamba nzize ngoberera ensonga zino mpaka olwaliro tebakubuzaabuza kigulalo gye nkifundikidde jala tutandika information
Kansoke mpisewa kalamu kano kamukokka then tutandike video. Mwenna abagala okugenda ko mu ggwanga bayanga sinasoma kalamu kano njala soka tegeeza bana Uganda mwenna abali mu ggwanga erya Canada nti byonna kiro kitwala omunaku neyabiwandiise n'ababyogeredde ezo mbozi za kumalwa buli ombera comfortable ng'okola ebintu byo ekyo twakigadde twakimaze tewali buzibu abantu abasinga obungi tebalina byakola naye njagala bagamba ekigambo kimu nakyo ng'okiwulirize mu kanyomero kano nga sinasoma kalango kano gwe nyinaze yenna oba muganda wange oli ku social media oba oli ku Facebook oba oli ku TikTok ompuliriza bulungi nnyo era kano mukasala mukate ku mitimbagano gyonna ng'oli ku TikTok oli ku Facebook okola live oba weeyunze ku live y'omuntu mukimanye nti ensi mwetooloolo mukimanye nti ensi ennimi ezisinga zigenda zikyusibwa omuntu asobola okumanya ebigambo by'oyogera kati gwe omuntu yafuluma n'ogenda mu America oba n'ogenda Canada n'ogenda mu Europe nga gy'oli mwewale nnyo okwogera ensonga ezikwatagana butya bw'ofuna visa bw'watuuka mu nsi mw'oli butya bw'ofutambuzamu obulamu na buli kimu bw'okikola ne bwe wasaba obuddamu obusaba otya ebigambo bino nabagamba ensi nga ziyita mu sisitimu z'abezo by'okwerinda information bagifuna era ne bavuunula ebigambo by'omwogera ne bategeera kikiba kimukola kati ngenda kusaba gwe alina TikTok account yana Facebook alikwa mwogera ebigambo bino ku TikTok oba ku Facebook please ensonga ezo muzeewala okuddamu ozoogerako oli agala omunnyonnyola butya bwe wagenda wafunamu otya visa wakuba otya akaggi asayira mwagituukako otya wakola otya ebibozibozi bimunyumya oli mugamba ku WhatsApp namba ye omudde mu kabokisi mwogere mulekerawo okwogera ebigambo ku TikTok nga mwogera emboozi olugambo olususse bannammwe bangi bakyalika banoonya ngeri gye bajja mu nsi ezo muleke kubasibira manju mulekole olugambo olususse nkiddamu ensi mwetooloolo oluganda lw'oyogera baluvuunwa mu nsi yonna ebigambo bimwogera ku TikTok bamba mutamidde simeni mwekolako oluga buli kimu ne mukiteeka ku mmeeza nze visa nagifuna bwenti era nayitaano bwenti nakola bwenti lololololo era sente funa bwenti mukamwanya lololololo ate mwe manzifunye nzifumya bwenti nze boyfriend wange lolololo namwagalako kino bwe mala nga njawukana naye ebyo nebiga abasajja babivuna baga okay bwe muti mukola olumalanga ebintu byonooneka nga muga nti ate kati ensi ekalubye tekalubye kubanga nti gwagikalubiriza ebigambo bw'oyogera babifunamu interest ne babikyusa ne babitegeera biki bimukola yensonga lwaki ennaku zino empapula zikalubye yensonga lwaki ennaku zino mumutalinga sente zemufulumya ne zemuyingiza ne zemulya ne zemukola buli kimu yensonga lwaki baba visa yensonga lwaki baba masayiramu kubanga mwesoma ne mukola eŋŋambo ne mutuuka n'okwogera ebigambo twandyogedde ku social media mulekeraawo olugambo lususse bannayuganda oli bwe bayagala okumunnyonnyola ebigambo please musabe WhatsApp namba ye omudde mu kabokisi omunnyonnyole ne mudda ku TikTok buli kimu ne mukijja ne mukikuba ku mmeeza nze kisajja nali nkyagalako mpapula sina kye nkyagalako okay ng'omuzungu anootinga nze nakifira sente ng'omuzungu anootinga visa nagifira bwe ne bank statement yali yange ng'omuzungu anootinga ti ate ennyonyi nagikola bwe ng'omuzungu anootinga ffe business tuzitambula ng'omuzungu anootinga kino nakikola ng'omuzungu anootinga wayita akaseera katono nnyo nga sisitimu etandika obbakyukira nga temumanyi mwe kennyini mwe muba mugyekyusiriza ng'omuzungu ategedde biki bye mbadde mwogera nga mwewaako obujulizi alright kangende mu kalango program oba semina yiino nga bwe bulango bubiri obusatu obusembayo nayo njite eno program ejja kubeera mu ggwanga lya Canada ejja kuba giyite the 3rd annual gender based violence ejja kubeera nga tusomeza 29 November 2024 ekomekezebwe nga lumu December 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality ejja kubeera mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5 ngoyagala bisingawo ojja kuba kusimu y'omukyala omutegesi Doreen Kajumba ku +16479290340 then ojja kuba ombuuza akubula ebice bisingawo olunaku lw'enkya bannaffe abawangalira mu kibuga ekya Boston abasaza li Boston mu America
bajja kubaayo bekubanga bigenze bulungi nnyo bajja kubaayo n'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu eri okubula kwa Ssaabasajja Kabaka n'okugamba Mayiga ave mu Bulange Mmengo. So mwena abantu be Boston n'abali mu America musobola okweyunga ku mulango ogwo mujja kukubira omuzaana wa Kabaka omukyala Gina n'abala abasobola okwasaganya ensonga ezo olunaku lw'enkya olw'omukaaga oba olunaku bijja kuba ndoza lwa mukaaga bayinza okubanga bagenda kubanga gye bali. So njagadde bategeeza mwenna bali mu ssaza lya Boston erya America musobola okubanga mukwasaganya ensonga ezo. Alright, kati ndowooza katusooke tusimbule vidiyo eno obuterevu bwayo. Tugitandise tutya? Video tugitandise bwe tuti. Gwe wenna ng'oli munnayuganda owangalya mu Buganda, information nga bwe tugifulumya bw'erina okuba kubanga tudiringa n'omusajja atayagala kumanya. Kati gwe bw'onoloza nti gwe tudiringa naye ayagala okumanya kiba kizibu. Tutandise. Now, if you hear a Muganda talking Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Mulirechi. Ofuzi bwe nale mbusinga obwobote n'obwami. O atakimanyi tamanyi byafaayo. Naye wewe. Okufayo ngo omusajja yeesomye okututta. Gwe omwana kutta Baganda. Omwana kututta. Muyaja asinze bannange. Kati renasembayo kukola video nabagamba nti Ssaabasajja Kabaka tamanyikiddwako mayitire oluvannyuma lw'abatamanya ngamba abali bamuteereddwako Mayiga bagende naye bamutuuseeko obulabe gye yali agenze okukyala ewa Kasujja. Bwe nabagambye ebigambo ebyo abantu bangi abakolagala Mayiga ne bakyusa ebigambo. Njagala bagamba nti Ssaabasajja Kabaka nze nasooka obbagamba mbajjukiza nze nasooka obbagamba nti afuluma kansoke mbaddize akatambi kano. Enaku zomwe zabadde 21 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru mirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Wasanja Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama Yosef Bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ddala mu masasi bagudde ku accident nedda badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza abantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwai ng'akolagana n'ekitongole ekikessi ekya Ssemwai nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Noza muwulidde bulungi nnyo. Bwe nafulumya information eyo omusajja oyo n'asirika eba ebula essaawa ntono nnyo emisinde gibeewo enkeera ku Sande najja ne statement eno nga nze namusookayo kyovula mbagamba nti bwe nkola information gwe sirika tulawuliriza najja ne information eno. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya
ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. N'ayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo omuli Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among, n'ababaka ba Paalamenti, ab'oludda oluwabula gavumenti abakulembedde Honorable Joel Ssennyonyi, abakulembeze b'eddiini omuli. Tetugenda gendayo. Kati omukulu oyo bwe mbala ofulumya vidiyo yasirika ebebula eddakiika ntono nnyo najja ayogere. Kati ekikwasa ensonyi ku bantu abagendera ku Ssaabasajja Kabaka ye mukulu ono n'akabinja ke bamuyita Douglas Mukiibi. Oyo Douglas Mukiibi. Douglas Mukiibi n'akabinja ke yagenda nako konna okumaliriza ensonga za Ssaabasajja Kabaka yali agenze okukyalewa Kasujja. Bano bonna baakumye mu ggwanga era ne bayingira. Ssaabasajja Kabaka teyazzemu kulabika. Nziramu bagamba okumala eggobe mu kibya mukulu Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka ebisiga tetwagala bimanya. Ne bw'onoosasula wolokoso propaganda ku social media na buli kimu twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka. Omukulu Douglas Mukiibi ye omuwandiisi w'ekimpatira kuba Ssaabasajja Kabaka yamugoba Mayiga n'amulemezawo ne Museveni ng'abega Ssaabasajja Kabaka. Mwenna abaagala okuwuliza omusajja ono ebigambo wandika essimu eno ya Douglas Mukiibi. Wandika essimu eno 0772 erine ku WhatsApp 0772 47 39 49 juwandika awo. Wandika essimu awo tugende 0772 49 39 49 juwandika awo mangu. Mumubuuze bwe baamuteeka okugenda ku Ssaabasajja Kabaka gye yakyali wa Kasujja bwe baakomye obuna delegation Ssaabasajja Kabaka baamutaddewa. Yiyo Sula Beka juwandiise yiyo oyo Douglas Mukiibi eyalidinga delegation eregenda okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Kati bo baakomye mu ggwanga ne bayingira Ssaabasajja Kabaka awo wataddemu kulabika. Naye ng'ate wiiki yonna abasajja no badde bagenda nga basiiba ku Ssemwayi Embuya nga basinkana Muwa Muhoozi Mayiga n'akabinja ke nga bateekateeka biki bagenda okukola in case omaliza mission yaabwe. Akabinja kano kabasomedde kalimu David Wasajja, kalimu Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga, Sara Kagere, n'oyo Apuli David Wasajja nga n'abalala bateesa buki bagenda okukola ensonga zino. Kati olw'okuba nti information tugifulumya netiisa abasajja bano ne bakyusa program. Kati omulimu gwaffe gwe tukola baguyita Mugema tugema. Era nze bampa erinnya Mugema nalyo baalimpa lyange kubanga angemera wala sinze mukulu erinnya lisinze mukulu w'ekika ekyo ekyenkima naye bampa erinnya lya Mugema kumangema ebintu bino. Enteekateeka esaanyawo Kabaka weeri mu ngeri yonna gyensonga lwaki buli kimu kikyuka ku sipiidi bakikola ku sipiidi. Kati ekintu ekiwo kiriwo ekiti nti Ssaabasajja Kabaka yakagezaako okukyusa oba yakagoba Mayiga enfunda eziwera 3 ng'alemeddeko. Era Ssaabasajja Kabaka yakagezaako okulonda abantu 4 okudda mu bigere bya Mayiga, Ssemwayi ne Salim Sere bakubira masimu n'abatiisatiisa. Kati ono omwami badde akimye nti Ssaabasajja Kabaka mukudda kwonna kwadda agenda kujja nga musaleko n'omusale amugambe gundi nviira. Kati yensonga lwaki baagala kujjawo ekintu kino okujjawo Ssaabasajja Kabaka ng'ono tannadda obanga kyonna kibaagala omukola ono abe ng'asigala mu ntebe asigale ng'akola emirimu egyo. Kati ffe engeri gye tufunemu information tubanga ngoma ya ggwanga mujje kasite ngoma ya ggwanga mujje evuga tubuuza ani yaani era osituka busituzi ozambalira ku mugongo nga nswa n'ogenda. Kati ggwanga mujje yavuze kitegeeza yenna aleeta information etakwatagana kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka mugambe alinga eryayi nkiddamu
mugambe alinga ebyayi fe abaganda bwe tuba tutegeeza omuntu tukuwa erinnya lyo gwe ne weerondako olyoyagala buli yaleeta information nga tekwatagana kulabikako kwa Ssaabasajja Kabaka mugamba alinga ki ebyayi fe tetulwana na muntu kiri ekintu eki baleete Ssaabasajja Kabaka bamuteeke wali nga tebalikoodinze fe kyaffe kijja kuba kiwedde nze okusinziira ku kyemmalire bakomulere bakibamanyi ti Ssaabasajja Kabaka baagala mumiza musu mukisa mukono mu ngabo bo bakola emishoni zaabwe twetaaga Kabaka nga mulamu ng'era waali awo bino simanyi yakyaddewo akasujjala byonna agomawolu ate nga ga mugoyo twetaaga Ssaabasajja Kabaka tukooya akamanyiiro essimu eyoyo muwandiise yakomyewo ku gurupu yakomyewo ng'ate mukama waabwe gwe bagenda teyakomyewo nze ndi mugema tugemerabwo owulira nga nfundikira awantu awo waliyo abantu bangi abeere mu WhatsApp groups ku mitimbagano nga yeeyita eriiti yasoma amanya ina gakiga ne munenga okusoma kamumenya bwere n'okunyiika ebinya muki n'okunyiika ebigere mu baafu basajjamu ne bakazi mwe kambasomesa ekigambo kino mu Buganda obwaffe bajjajjaffe balwanira okugaziya obukulembeze bwonna bwali buteeketeeke era kyali nga kizibu nnyo Omuganda yenna okuvaayo atavunaanyizibwa ku nsonga gikolako naye olw'okuba nti Obuganda bugende bujjabuzzemu enkwezenge y'ensonga lwaki nti kati naffe abavubuka tuvudde tukole ensonga zino one nze nja bagamba omulimu gwenkola nkola gw'obannakyewa siteekeddwa gukola era nkola njogera bigambye nti sinze omwogezi wa Buganda obwa Ssaabasajja Kabaka omutongole nedda wabula ndi muzzukulu wa Buganda akola omulimu ogwampeebwa mu kitiibwa kya Buganda nti abaana baleero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abo abatusooka kyekintu kyenkola lwaki nkikola mu kusookera ddala njagala kusooka kusomesa abantu bamu mu Buganda omuntu avunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuvaayo okwogera butya nti Ssaabasajja Kabaka yakyaddewo akasujja ye Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga sinze si Mayiga si Mulangira Junju si Ssanga lya Mbogo Saani si Mulangira yenna si Katikkiro si Minisita Saani ateekeddwa okuvaayo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere Nnaabagereka takkirizibwa mu bulombolombo n'enno bwa Kabaka wabula omusajja ali ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga kiki ekyatuuka Kasujju Luyinga kyemutamanyi kyemwagala mbagambe kati oli bwajja n'akugamba n'engalabiye nti nga Nnaabagereka tavudde kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Nnaabagereka amanyi amateeka n'ebiragiro mu bulombolombo mu bufumbo bwe talina waasobola kwogera ngata Ssemwe Kabaka alina abaana be amwagala okusinga ffe ssebo njagala kugamba Buganda kubalwa ku baana basinga temuli Baganda omwana wa Ssaabasajja Kabaka oba muwala oba mulenzi be tuyita Babalengera Bambejja tebateekeddwa kwogera ku bulamu bwa kitaabwe wadde n'olunaku n'olumu kabeere Mulangira nga muganda wa Kabaka tateekeddwa kabeere Mayiga tateekeddwa ali omuntu ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga gwe baasenza olutinga ekikere kati bannange mwali mwagala Kasujju Luyinga bamuzikizza Mayiga enkweze nga tali Muganda nga mission tugitegedde nti yali mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka kati ffe Abaganda mu kitiibwa kya Buganda baatuwa obuyinza tusirike ffe nga bwe tumanyi nti engoma gye bayita gwanga mu gy'oluvuga ozambadde ku mugongo ng'answa kati ffe tukola ng'engoma gwanga mujje naye nga tukikola mu bulumi kubanga tetwandisaanidde kukola kigambo kino oba kubyogera ndowooza otegedde kati gwali mu WhatsApp group nga weebuzaabuza nga Afukanda nga tomanyi bulombolombo nanno bwa Buganda nti teri Mulangira Mumbejja kabeere Nnaabagereka tateekeddwa kwogera ku nsonga za bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere Katikkiro tateekeddwa kabeere mwogezi wa Kabaka ali ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga gwe baateeka ebbali nga nenabo gisimufungize kati mwali mwagala muli jimu eno ffe tusirike tutuule ekyokulabirako ebiseera bino tewaaliwo TV wadde radio etegeeza Abaganda kankuzeeyo nga bawaŋŋangusa taata wa nga bawaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga mutwale Bungereza omuwaŋŋangusa ova mu Buganda
olw'ebintu byeyagaana okukola okwotegere nti omulimu tugukola wulira Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawangangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumi-1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde ng'Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Kati n'olira omusajja yeeyita Muganda ali eyo n'engalabi yejjudde obuugi, tamanyi byafaayo, tasobola bigoberera. Era Abaganda tuga nti ebyafaayo biddiringana. Ekiriwo essaawa zino ffe abalina engalabi eziriko n'empewo tukugamba nti ebyafaayo tubimanyi, ebyafaayo biddiringana. Mu Luzungu bagamba history repeats itself. Ekigenda mu maaso lwalo tekyawukanako nakano akatambi kenkuzannyidde sinze. Gwe musajja mukulu ali mu WhatsApp group, n'ali ku Facebook, n'ali ku TikTok, ng'ebintu bino tobitegeera. Mukulu tandika okwebuuza Obuganda bwe buvaawo bwa ddi, ndowooza otegedde. Nkuddiremu akatambi. Nkuddiremu akatambi. Kankakuddiremu. Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwe bawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumi-1953. Era nga kino kyaddirira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde ng'Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiweero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Era yateereddwa dda ku nnyonyi emutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Amawulire ago gaakuba wala abantu ba Buganda nga n'abamu emitima gy'abavaamu. Kyokka bambi ne Nnaalinnya Zaalwango bwe yawulira amawulire g'okuwaŋŋangusibwa kwa Muteesa n'ayabulira obulamu bw'ensi eno. Kati mwagala tutuule tusirike kubanga Omunyarwanda ali e Mengo ne mukama Omunyarwanda ali waggulu Museveni batudde Mengo.
Go to the palace of Mutebi here. There's something called Wankachi. Wankachi. The Baganda say Wankachi. They talk about it. Where did Wankachi come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. Wankachi is a real word. We sijja mulwako. Kati baganda bange bannayuganda mwenna. Ffe tetujja wano kukola binyumu. Gamba omuntu yenna ali mubulange ali ku BBS ne mayiga yennyini mugambe nti alina Facebook kuliko abantu amugoberera kakadde ku likes zo ku Facebook afunako sente meka omwezi mpozi oba viewership zalina afunako sente meka ku Facebook. Bagala viewership, bagala likes mukubanga Facebook ekusasula esasulani, Facebook esasulani. Kubanga temwagala bantu bamanye. Bwetubagamba nti ensonga eri bweti mu Buganda balimba kubanga obutamanya butambuza amazzi ekiro. Ekiri mu Buganda kitokota si kisaanikire. Buli muntu gy'oli banja Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Kubanga buli mu kyapaddolo mu kusabbiri ng'olina ettaka mu Buganda olina buli kimu ekine atabala kyekiri nasigadde waka bajja bikokolanga naawe balitukola Omuganda. Obuganda sinze lumbuye. Saani Buganda bantu bonna bali mu Buganda basangibwa mu Buganda mutegedde bulungi nnyo. Ndowooza otuvuddewo. Mwagala gamba nti okuwambibwa kutandise leero nono president bamuwamba ku kisaawe. Singa tewaliwo kamera ya gundi ya Honorable Nyeko Derek mwandigabe mbwali ludda. Wulira? Where are you taking him? 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 Member of Parliament. Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The president and Honorable Kirumira Hassan, Chagulanyi Sentamu have been whisked away by SFC members. No, you cannot push me out. Singa teyaliwo mwategedde nti bamuwambira ku kisaawe kano tunulire engalabi ffe tetugenda kulekana nammwe tugenda tutambula n'abo abalina okutambula n'ensi nga bwetambula. Museveni yabagamba Ugandans are full wano wetulaga. Dr. Ruth Acheng n'abasigadde mutuule kano njala kazanyako seconds 2. Wulira. Uganda is so rich as you can see. Even a fool can survive here. Kankaddemu kano. Banda Uganda baki bagwagwa kubanga n'omusiro omugwago mulala asobola okujja n'abeera mu Uganda. Wulira. Uganda is so rich as you can see. Even a fool can survive here. Waki Museveni agamba even the fool can survive in Uganda? Dr. Ruth Acheng kansubire nti otuuse. Kavudde kwanjula kati video etandise. Ennaku z'omwezi ziri 26 zakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024. Kasubire nti muli bulungi. Bannayuganda nga bwe mbagamba nti ebintu byetukola binyiiza abantu abali mu system n'abali mu system kubanga ebbanga lyonna babadde bakola ebikolobero nga tebiri exposed. Since 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000 badde batta bannayuganda naye nga tewali social media nga tewali kintu muntu yenna asobola kuvaana exposing ebintu bino. Kati until social media bwazze nga Museveni yali yattanga abantu ng'asirika nenga kubanga yali amanyi nti UBC ye TV eriwo ne radio teriye kubyogerako ne batta abantu until bwe tuzza olwaleero. Kati baganda bange mwenna information gyembawa njala mugitwale nti kikulu wawula gwe atagitwala nti kikulu sikunenya kubanga eriyo n'awakanya Katonda ti Katonda taliyo, eriyo n'awakanya muzadde we. Ekyo tukireka awo. Njala soka babuuzaana ekibuuzo kimu nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Omuntu yenna eyali atambuddeko ng'ofuluma eggwanga oba eyali agambiddwako ogende weegome yellow fever ofune yellow book ya ssente mmeka?
Wandikawo sente mmeka nkuddire mwana ko information mugenda kutya. Yero buku ya sente mmeka nga sinabawa answer yange wano wandika mugenda kutya. Okufuna yero buku immunization ya sente mmeka ng'ofuluma eggwanga emitwalo 12 emitwalo 2 mitwalo gino mmeka mitwalo 8 mitwalo 18 $20 what $20 tolimu mitwalo 80k mitwalo 8 we 12 mitwalo 25 of course yeah figures entufu zilandinga mitwalo 25 mitwalo 18 mitwalo 12 wekomao kudda kumubana nyomo walire ddala kati gwatamanyi gojjo gamba alumbu yalimba alumbu yajana yogebe mugana njala kugamba mu ggwanga lya Nigeria baleeta eddagala lya yellow fever okugema abantu. Archbishop wa Nigeria n'agaana okugema aba Nigeria bonna abakatoliki n'agamba nedda tekijja kusoboka. Government ne lwanagana baga temujja bagema. N'akwata eddagala eryo n'aliweereza e Roma ne bakebera eddagala eryo. Roma ne confirming ate bitundu 75 ku buli 100 eddagala eryo lirimu obukukufa oba lirimu ebintu oba lirimu ebintu bitakwatagana bulamu bwa muntu era nga bali kuba oyinza obutazaala wobutofunisa mukazi lubuto. Tebagema yellow fever mu ggwanga lya Nigeria. Mwalimu substance ezigana omukazi ofuna olubuto omusajja ofunisa omukazi olubuto era Nigeria bagana okugemesa yellow fever. Do you copy that? Nabalagano ka video wiche wedde ng'omwana bamugema yellow fever n'ayika Windows. Kati banyabo ne bassebo. Njala kubuuza. Museveni wagenda n'akwata omukazi wa State Council n'amuggyako cukkamba 3 n'ennyanya 7 n'amukwata State Council n'emukwata. N'akwata wa boda. N'akwata wa taxi. N'akwata wa kagaali. N'akwata omutembe alina capital mitwalo 10 atunde binyeebwa. N'amuteeka mu kkomera. Kati nojoga nti Museveni naleke okujjako emitwalo 18 ajjage nti yellow fever wa bwerere bamugemera bwerere. Njagalo ddeyo mu Uganda ne history myaka Uganda ne myaka 62 tugenda mu 63 ombuliro bali bagenti bagema yellow fever mu Uganda. Bage video temukubagana mameme ukakkane bulungi nyuma muine emputu mukakkane. Sebo Museveni afiro mitwalo 18 buli yellow book ajjaga nti yellow fever wa bwerere byumba mugeme. Kati ladies and gentlemen, omukyala Dr. Ruth Acheng, Dr. Dana Atwine ku biragiro bya Museveni bakuba abaana ba mu butwa. Tebagenda kufiirawo wabula abaana afa bagenda kufa. Abatagenda kuzala tebagenda kuzala n'abatafunisa embuto tebagenda bafunisa mbuto. Eyo totolosi gye mwakola ninga nabawoninga. Buli kataba ka kyenvu ka mitwalo 20 ku 12 ye Museveni yaganda agenda bagemera bwerere kuba yali abalaki bajja batta na kino temwakimanya. Emabegako nga bagema obulwadde bwa polio bagema bannayuganda bagate mukkiriza bagema. Mukimanyi nti Dr. Ruth Acheng yatula mu boardroom meeting ya Minister of Health neyetondera board members nabagamba, I'm very sorry comrades about the polio vaccine. It was a mistake and the vaccine was error. Vaccine yali error, yalimu error. Ninga amazo gembana b'abantu bonna nti vaccine yalimu error. Tebakiteeka ku mawulire, tebakiteeka wantu wonna, temwakira ku social media. Wabula yagamba banne abali minister bagamba bane munansonyo tukole kintu naye eddagala yalimu error kubanga wote bamujjanjaba. Teri mwana ameba parliament gwe bali bagemyeko, teri mwana alimu wa minister gwe bali bagemyeko, omuntu yenna ali mu government oba omuntu yenna akola mu kitongole kyefaananyizako ekya Museveni gwe bali bagemyeko wadde impersonage bagema bamwe.
mutegedde yagamba yetondera banne bakola bino bagandi munansonyiwa ekitufu kiri nti eddagala lyalimu ekikyamu lya polio ninga amaze bagema bwe najja nenwala nabo ku kintu kya yellow fever naye mbugambye Museveni ng'akimanyi nti alina dozi milioni 8 eza vaccine ya yellow fever nga buli vaccine ya mitwalo 12.25 n'agikuwera bwerere yakuzaala awo tuvuddewo ensonga endala tebakulimba Munnayuganda nti buli kintu kyonna ekirimu okusengula abantu ku ttaka n'okuliwa bamusiga nsimbi nti ekintu ekiba kituufu ekintu ekyo kiba kikyamu kubanga ettaka lino abasajja balyegabanya naye kati ettaka eririwo liriko enkayana njala tegeeza eggwanga ne Bannayuganda nti ekkomera lye Luzira liri ku ttaka lya Buganda naye ettaka eryo lyaweebwa dda musiga nsimbi Omuchina kati kino bakireeta buleesoga nti bagenda ddiwa Omuchina oba proposal yaddiwa Omuchina baali muwadda nkiddamu ettaka ly'ekkomera lye Luzira baali wadda Omuchina bino bye bambi n'okujja mu parliament byonna byakwebuzabuza ng'afukaana aba ettaka baali wadde Omuchina era baali muguza dda parliament bagirimba bulimbi ne Bannayuganda okubiteesaako naye nga ownership ne land title zonna zisoma nti Omuchina ettaka baali muguza baali muwadda kati mutegedde kyo nabaga kulwokusatu bagamba nti emmeri za Uganda wezino ekibanja ky'emmeri kya Uganda wezino okutuukira oba ekiri commercial naye banga nsi ya Uganda wetuukira Museveni nayo yatondawo kati ettaka lye Luzira baali guzadde Omuchina land titles weziri ndoza mutegedde bwe muto muli ku development ekyennyonyi nakibagambye buli kimu mwakitegedde okujja ku kimbadde njagala mutegeere na kino mukitegeere bulungi nnyo okay tusigeze dakika 5 ntamasimu mwambuzizza nti nga twayogedde ku kintu ky'ennyonyi yagudde Kenya nali nabagamba nti waliwo ennyonyi egenda okuwa mu Uganda byali bibiri bwe nayogera kiri ekya Uganda ne bakiyimiriza ne bakwasaganya eky'e Kenya master plan ali Museveni kati omusajja wa Kenya omalira akibamuto omusajja wa Kenya ono Jeno yomu kubatawukiriza nfuga ya Ruto era yali ready singa ali wakuchankala yali ready omujjako era ngo ntakkiriziganya na majega Kenya genda kola ntalo wabweru wa Kenya kati nga Ruto abadde amwekengera abadde ayina omujjawo mu meetings basooka kutuuza jjukira nti Congo yagoba majega East Africa gaveyo Congo negamba nti genda kuwa omuntu yenna gwenetegera konti ya kyankalanya ensi yayo netegera nti Rwanda kati Congo negamba egenda kulumba Rwanda kati Yoseri n'agamba Ruto tegeeza bajjenobo nti bwe balumba Rwanda fena tugenda kukola joint force tulumbe Congo tujukube nga tutaase eggwanga lyaki nga tutaase eggwanga lya Rwanda Ruto agenda agamba oyo Jeno nti omanyi nti ategeka amaje singa abayo olutalo nga balumbe Rwanda Kenya tugenda kwegatta ne Uganda ne Rwanda tulumbe Congo Jeno nga mugamba ntai sisindika musirikale no munna Kenya agenda kulwana ntalo zitali mu Kenya nti tulina otufunira ngora mugamba ndi kale nagatta bibiri nti oleda badda mmanyi tamwagala mu bukulembeze ate n'ekyokusindika amaje ngeriyo ne banne bonna abafira mu nyinga tebakkiriziganya kintu ekyo onamusetinga n'ayaka kati eri mu Uganda ejja kujja mugirinde zaali zina kunaku lwe mune muzirinde era eya Uganda yabeera nnyo ekkolaawo abasenke ekkola omwala ennyonyi yali yeetere ekkola ng'erinze bano naye oli bwe yagwa ne babisazaamu noza mukitegedde n'ekyo kati kiveeko mufunye ansa abaali baninda ku kintu ekyo mukitegedde so awo nawo tuvuddewo alright abongera okusabira Honorable Segirinya Muhammad mwongere omusabira kubanga bambi kibinyo muganda fo nawe oholina Lusenyigirinya mukama kingirize osobola okusuuka naye Museveni n'akapinja kakaseemwayi n'aka iso kintu ky'okuba nansi obutwa si kirungi la omusajja lyanyirya bwafaanana
Lwa musajja yanyira bwafaanana. Bali mu yeveemu ne Kadaaga kubanga obutwa babawa style yemu eyakatwa. Kati nga nfundikiraawo nte amasimu njala bakutegeeza buli mpulunguse yonna eyebuzaabuzanga efoka enaaba nti gonna mazzi. Mwategedde mbaddiramu bazanyira akatambi kano mwakawulidde mutegeere ani yawamba Buganda na buli kimu ekiri emmenga ani akitwala. Ngero kubaza kojjo mugezi ne bakomredi bonna abasobodde okulikodinga omusajja ono Medi Nsereko nga obukakafu nti buli ekiri emmengo kyonna kya Mayiga. Kati gwe webuuza lwaki tebakyaza Kyagulanyi, lwaki teboogera ku nsonga za Kabaka, lwaki teboogera ku bintu by'ensonga za Bakabaka na kwogera ku mataka bwakyo amataka bagatwala, lwaki bamenya abantu ku mataka mukitegedde olwalo nkiddamu. Amataka g'Abaganda gonna ge babaggyeko CBS tasobola googerako. Ekitta abantu tasobola kyogerako. Ekiwamba abantu tasobola kyogerako. Kubanga akimanyi Museveni yamugamba gwe controlling ewantu awo. Kati ndoza mugenda kulya kavu mwaka labidda kankabadire mu bulungi mukawule kojjo mugezi ng'abuuza omusajja yagedega buuza Mayiga nze ne radio si yange buuza Mayiga then tuleka tusimbule. Nawe tukwagala. Radio yange abera ku radio Kyendala. Kocha. Abera ku Kyendala. Abera ku Kyendala kwabera. Radio yange gaba buuza Mayiga. Buuza Mayiga. Buuza Mayiga. Buuza Mayiga. Buuza Mayiga. Buuza Mayiga. Kati gwali mu WhatsApp groups ng'oyogera bitakwatagana nga ffe tujja ne twogera ku nsonga CBS zasobola kwogera kebere BBS munnange wumuze ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga ensonga temuzimanyi bwe zitambula ate obutamanya tebukugisaako musango ndowooza ffe ogwaffe tugukoze. Twagala Kabaka by all means mumuleete mumuteeke emmengo mujja kuba mutugemye embazuulu ekitali ekyo tujja bakarakata mpaka ng'enjuba ezzeeyo gyesimba ebigere. Sigenda kwongerako kuba buli azaamaanya kanta amasimu lukoye. Amasimu ngatadde. Sebo. Kale walugana nawe jebaleko. Ewa kuweereza na kuwa update information yonna abasinga gyekitu batamanyi. Sebo. Obako bwange sina obako kuwoninga okwange njala kugende sijja kugula mannya gange for some reason naye kuwoninga okwanja kugenda eri Mayiga. Mayiga talowooza nti mu nsi yonna oba mu Uganda yonna ye musajja akyasinze okutegeera. Emyaka gya abaana bangi nnyo bamusinga okutegeera bamusinga okulizoninga bamusinga okulowooza ebintu byonna byakola emmengo eyo abikole naye amanye nti buli kyakola kijja kuddira abaana be ekituuka ku Kabaka kyonna ekituuka ku Kabaka kyonna ajja kulowooza mbu ajja kuddukira mu nsi zeene ebweru gye tuli
tujja munoonya yonna family ye abaana be byonna buli kyalowooza n'otuuka ku kabaka naye ate expect okutuuka ku family ye baleme kutubuzaabuza tuli bantu bakulu tutukuze si bye basoose okusoma bakitabu si bye baweerera bokka n'abafu batuweerera naye kuba balowooza nti bye bagezi bokka emmenga wakakundi ak'abantu ataweeradde yadde 20 balowooze nti bagezi nnyo ebyange byebyo sijja kugera bingi nnyo naye alowooza emirundi egiwera naba kukola kintu kyalowooza kukola kyalowooza mukozesa kale so tuyagaliso kale so n'ekirala nga sinakwata simu yakubiri manyi information tugirambika bulungi nyetambulira mu mitendera comrade waffe munnaffe tukola emirimu gye gimu Masaba Faustini yali azzeeko waka mu Luwummula unfortunately olwava ku mukolo president gwe yali ataddeyo okwanjula abantu abapya ayinza okuba teyatuuka waka mu kkubo ng'addayo gy'asula yawambibwa batamanya ngamba era tamanyikiddwako mayitire kale mwenna ku social media platform mwenna muyise omulango gutakungula muganda waffe Masaba Faustini abadde akolya ku lujjuliro ne ku Masaba Media Channel yawambibwa tamanyikiddwako mayitire nga Mayiti Museveni atulugunya n'okutta bannayuganda bonna bavayo